Enkya ya leero poliisi y'e Kawempe ekedde mu bitundu by'e Kaleere okukwata boodabooda zonna ezibadde zitalina bisaanyizo wamu n'abo abazivuga nga tebalina pamiti. Wabula babadde bakakwatayo babale, embeera n'etabuka nga abagoba ba boodabooda bagamba babakwata mu bukyamu. Bano batandise okulwanagana ne poliisi nga bagikuba amayinja n'ekiddiridde poliisi kubaddiza. Poliisi etandise okugobagana n'abantu bano nga bwe badduka mu mayumba era n'ekwatayo abawerayo. Kino kigiwaliriza okuyita abasirikale abalala okugiyambako era wano ne lwongera okukoya ekiwaliriza ebyentambula okugootaana ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gayaza kubanga lwe lubadde lufuuse eddwaniro. Okusinziira ku bagoba ba boodabooda bateesa ne poliisi ne bawaayo akaseera bafune ebisaanyizo ebibakiriza okuvuga boodabooda kyokka kibabuuseeko ng'ate batandise okubakwata. Amanye ennaku gye tuyitamu, muzeyiko amanye ennaku gye tuyitamu, baba tugenda tulembeke nga tuli wano tufa olwaleero katufe muzeyi nefe abanyayuganda bekweka empungi kyokka poliisi egamba tewali muntu yenna gwe bagenda kukkiriza kuvugira ku luguudo lwa Uganda nga talina bisaanyizo kubanga kibeera kiteeka mu matigo obulamu bwe wamu n'abantu abakozesa oluguudo. Tulinawo gye bayita express penalty. Ajja kuweebwa ticket agende mu banka asasule luusi tumugambe tugenda okulenere third party ogize ku piki yo nga bwetumuwe piki n'okumukoshoninga oba okumubuulira nti genda otandikirewo okuprocessinga permit oba okufuna otambule mitendera gy'okufuna permit. Oluvannyuma embeereze mu nteeko kyokka we tuviiriddeyo nga poliisi y'amagye yeekuuma ekitundu kyonna. Shuti Peter, Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.